Nyamuwanga n'ofuna emirembe gwaka omuliro. Gwaka nnyo abange gwaka nnyo gwaka omuliro. Namanya bajjajja nefuna emirembe gwaka omuliro. Namanya bajjajja nefuna okuwera omuliro. Gwaka nnyo abange gwaka nnyo omuliro. Sesereza abange sesamu abalonda abakuumi b'ennono mubakubire engalo nga musisinkanye emiti wonna ffe tujagale tugisuute nga miti wonna pulatifomu waffe mujagale kuba etugatta abaganda balutusa nkyagali awamu ge galuma ennyama mwegatte tuzo obuwangwa bwaffe miti wonna laba betabala. Awe Mukama awe wezensi Mukama obweddembe tumusabira obukwana eri abantu be tumusabira obukulembeze obutaliiko buyirike. Ayi Mukama Taata kyusa embeera etaaganjula tukyusa embeera ayagala okuliraana kabaka eyagala okumuliraana mu mbeera embi. Ayi Mukama Taata tosaba ayi Mukama Kitange okyuse embeera mu bantu bo okyuse embeera mu bantu abachwezi mu bantu baba Uganda. Tusabira obukulembeze bwonna obukulembere ensi eno Uganda obukulembere obwa kabaka Chwezi obukulembere obwa kabaka Buganda obukulembere obwa kabaka obwa Kyabazinga obwa Bunyoro obwa Toolo kubanga ge mawanga gava mu Chwezi. Ayi Mukama nga bwagamba nti buno bwa kabaka bwange obukulera y'empologoma enkulu ya Chwezi. Ayi Mukama tusaba olunaku olwaleero nti abo bakulembedde obwa kabaka obwo obuva mu bwa kabaka bwa Chwezi nga bakulembedde obwa kabaka obwa mawanga ana. Ayi Mukama Taata n'obwa mawanga omunaana agava mu mawanga ana. Ayi Mukama Taata abakulembeze tubasabira olunaku olwaleero okukola n'okubeera n'amagezi n'okumanya okusobola okutambuza ensi yaffe obulungi omutali mu ntalo omutabeera mu ntalo obwavu obunyiikidde ku bantu. Ayi Mukama tusaba bakabaka baffe bafune obuyinza bafune amagezi agasobola okulwanyisa obwavu. Tusaba emirimu gy'osabira taata wo nga bw'osabira maama wo bw'osabira abaana bo naawe bwe nkusabira obeere n'emirembe mu nnyumba yo obeere n'emirembe ku mulimu gwo obeere n'emirembe mu kyalo kyo. N'olwekyo tetuli wano okusabira busabizi kabaka yekka naye tusabira obwakabaka kubanga bwo obwakabaka tebusobola kukola ki kuvaawo. Ate nga obwakabaka bwe tebusobola kuvaawo kiregeeza ne kabaka tasobola kukola kutya kuvaawo ne kabaka asigalawo. Naye obwakabaka bulina ensi mwe bukola ki mwe butudde era ng'ensi eyo ye Uganda. Obwakabaka buno bulina gye buva kubanga Mukama Katonda waffe Tonda agambye mu kitabo kye kitangale ekitukuvu agambye nti mmwe eggwanga lyange eddonde eggwanga echwezi kubanga bwe natonda kintu omuddugavu eyasookera ddala namutonda okuba empologoma yange. Mulira kigambo oyo namutonda okuba empologoma yange era kintu mwe muva amawanga gonna ag'omwana w'omuddugavu kubanga kintu yoye yasooka okutondebwa Mukama Tonda. Bwe mbeera njigiriza eyo ngezaako nnyo okusoma mu kitabo ekitangaala nga mbuulira abantu batonda butya obutonde bwe bwabeerawo. Katonda ng'amaze okutonda ensi eno ng'atonze olukalu n'ayawula n'amazzi n'atonda enjuba n'agyawula ku lukalu luno. Mukama Katonda n'atonda ebisolo, Mukama Katonda n'atonda ebinyonyi, Mukama Katonda n'atonda ebiwuka nga byonna kigambo kye. Mukama yagamba bamalayika aba bava ku ye ng'emyoyo gye emikulu 12 n'abagamba nti tutonde kati omuntu mu kifaananyi kyange eky'engalo zange mmeka 5. Olabikira n'amugamba nti Mukama Katonda ali wamu naawe gwe omusajja omusogozi w'omubisi ow'amaanyi era oli muzira. Musogozi wa mwenge kigudde musogozi waki wa mwenge. Malayika asse okuva waggulu nakka we basogolera kigudde asogola omwenge mu lyato asogoza biki bigere bye asogola mubisi. Malayika najja waliwo omuti omukunyu nakka wansi. Malayika wa Mukama n'amulabikira
n'amugamba nti Mukama Katonda ali naawe ggwe omusajja omusogozi w'omubisi ow'amaanyi era oli muzira. Abasawo b'ekinnansi tusaana tuggwemu okulowooza nti bye tukola bya kivve. Twejjemu okulowooza nti bye tujjanjaba si bye bisaanidde, kubanga omuntu ajja afa, ajja akola atya, n'akola ki? N'awona. Okiwulidde? N'olw'ensonga eyo tuli bantu ab'omuwendo ennyo. Akati bwe baba bakugambye nti gw'oli musawo, gw'oli musawo wa kinnansi, totawaanira kuga nti itaba nti yenze, obadde ogamba ki? Okiwulidde? N'olw'ensonga eyo kisawo kiyamaani tusaba, nsuubira tuna tutuuse mu maaso tujja kukusaba, ofiisi yo tujja kuyita amabaluwa twongere okusomesa, otuyambeko tusobole okusomesa abasawo basobole okuba nti batwala okuyiga, tusobole okusobola okwekulaakulanya. Kusaba busabi certificate ffe kyova olaba tetusooka kudiringa na certificate. Era nnyumirwa nnyo olukiiko nga ffe tutunka tugenda nalwo okukola bya certificate, simanyi certificate. Tunoonye omuntu tumuwe certificate nga tumaze omwegendereza ddala kyakola kituufu, tagenda tuwemula. Naye ebyo nebyokumugamba leeta emitwalo 5 tukuwe certificate. 5 tomanyi na kyakola. Enkya bajja musanga ono omusajja w'eggombolola oba musajja wa Ssaabasajja Kabaka agambe naye ono akola nga naawe kennyini yamuwa certificate ojjula okwebbika mu kisuubule. Nze ekyo male mu bukulembeze bwange nakigaana. Nze nakigaana. Ssebo Ssentebe nakigaana. Omwami wa Kabaka ekyo nakigaana mu bwakabaka bwange. Njagala tukole n'omuntu nga tutegedde bulungi kikyakola kikyakola. Nti bw'obanga obadde olimu okukola ng'oyonoona ng'oli mu kwerimbika bwerimbisi, era nkubiriza abasawo mwenna ng'okole omulimu gwo ogw'obusawo bw'ekinnansi ng'olaba olya aguyingiramu ogwonoona, mutugambe mangu oyo tutere tumuggyemu. Kubanga ffe mu busawo bw'ekinnansi tetwetaaga muntu agamba ti omukazi azze omujjanjaba ti ate omwebaseeko mukazi wo. Omuntu azze omujjanjaba nti omubbako buki, omubbyeko sentezo, senteze. Omuntu omujjanjaba n'akusasula sentezo kw'obwo obujjanjabi bw'okoze eki bw'omujjanjabye. Ne bw'abeera ne miliyoni 2 ng'omujjanjabidde miliyoni 1, kwata eyo miliyoni 1 gy'oba okola ki? Gy'oba ogenda nayo, emiliyoni ze 19 zimuleke agende akole bizinensi ze awalala.